Pera bosobola okubatenga etambula ye munywanyi waffe gwe bayita Bebe akadde kano sobola okubatenga afunye obutakkaanya n'abakulu abali mu NRM ng'agamba tebinnaggwako akamanyiro k'abakadde ba NRM olw'embeera nti abajjukira obulungi bwe banominatinga President Museveni. Bebe y'omu ku bayimbi abasobola okubatenga baweebwa chance n'asobola okubatenga yajja n'ayimba. Wano nno mu kuyimba Bebe yasobola okubatenga abuulira President nti bamukuba ekikono. Bebe mu kuyimba yagamba nti bangi nnyo baminisita oba bakadde be NRM bamulemesa okutuuka mu State House. Yayogera bw'ati Bebe nga banominatinga President wali ku mukolo ku speak saidi z'emunyonyo we baganira full figure. Sooka owulire Bebe nga alaajana. I kindly beg you all, let's go back to reconciliation for our cadres on the ground. So many members have been doing good jobs here for NRM for a long time. And this is the reason why they do the job these 3 months. But sometimes we front so many other people because they come from the other side. And these people get hurt. But now you have the truth. Let us focus on reconciliation, not only us musicians, but the ground cadres on the ground. Aya basi Bebe awo obusungu abujjawa ku lunaku olwennyini bakadde be NRM mu kigamba nti omukulu bayita Minisita Kiwanda yasobola okubatenga baleeta omukulu bayita Ronald Mayinja ne balonkinga oluyimba kubayita akalulu ka muzeeyi. Awo nno Bebe afune obusungu kubanga naye yali afulumizza oluyimba ng'amanyi yegenda okubeera theme ya NRM. Awo nno kamayinja ne kabanga kakwata nnyo ate nga mu saturation ke kasinga okubatenga training akadde kano. Awo nno Bebe yasobola okubatenga aviire President n'amutegeeza bangi bakyuse myaka 10 badde bakuvuma akadde kano ate batijisa okuli Mayinja. Bebe bwe busungu era nga tukyagenda maaso olunaku olwennyini full figure munywanyi waffe basobola okubatenga bamu full figure police ekuuma President yennyini yamugjayo saidi z'emunyonyo teyasobola nakulya ku kimere ky'emunyonyo. Full figure eno gyatigira mbu ali ku ground bamugamba genda onoonya akalulu. Katugende wa Bebe Bebe yatabuse era press conference yasobola okubatenga akoze olunaku lwajjo n'asobola okubatenga alaga obutali mu mativu. Sooka owulire Bebe ng'atabukira be NRM. Waliwo ffe abayiyeewo emibiri mwaka noyiwawo ne family noyiwawo ne kaliya. Waliwo ekiseera kyatuuka nga nze sobola kuyimba mu Kampala ate nga bizinesi y'okuyimba ebeerawa mu Kampala. Kati nayimiridde clearly era message eno ngenda gibaddiza abakulembeze be NRM. Temuddangayo okugamba nti mukyusa omuntu mbusimanyi. Abantu bano betukyusa okuva mu opposition tubaagala bajje batwegatteko kirungi era tubaagala nabo bajje babeere nga bakola naffe. Naye omuntu bw'atandika okusaba leero tekimufuula paapa. Muleke kumalamu bantu maanyi ababadde bakola. Okay? Abantu babadde bakola emirimu mingi ffe kennyini tukola kukyusa abantu. Kati n'entuusa omuntu ate n'omuleeta omunteeke mu maaso. Aya base awo nno Bebe ng'alaajana bamuseeteza omukulu gwe bayita Mayinja era nga kigamba nti Bebe akayimba kasobola okubatenga afulumya yabadde aseetinze nga byonna amaze obyekolerako ebya vidiyo byonna n'asobola okuba yataddemu akasente ke ng'amayi bagenda musasula wabula nga ye ate Ronald Mayinja ne vidiyo zikola NRM yazikola kati kyekisinga okuluma Bebe wano nasobodde okubatenga yatulidde Mayinja. Bakutijisa nebijja kugwa. Mayinja omulese mu NRM musanyukidde nnyo nga Bebe kuba bonna mbeetaaga tubaagala naye ate tosobola kujja n'ogamba nti Mayinja yayimbye oluyimba ate lw'okulembeza n'oleka olwa Bebe ebyo ebintu ne bali abali ku opposition babiraba bijaayi yadde kiri awo omwizo kikiregajirega naye kiyo kyayiwawo omubiri emyaka 4 n'ekitundu nga bakikuba bukopo bucupa. Okay? Negwe ono amaze emyaka 10 twenje siyumbeera kino twakyogeddeko ne Mayinja nenkimugamba ne maaso ga manager we Kavuma. Tulina okuwa respect abakulu baffe era nkyogeddeko bw'osanga ba senior cadre bawe respect bwa tebakuwadde tebakwenvitinze tojja bw'oba toli sure tojja ate ekyokubiri nawe bakwenvitinze bw'otuukawo n'osanga waliwo obuzibu kyukoddeyo naye tolemerako because waliwo amawulire waliwo kamera tulina okukula okitegedde. So mu ngeri emu oba endala embeera teyadde nnungi naye ate era naye yeyagireetedde because kati amanyi waali levoja abadde ategeeza full figure nno wennyini ku sipiikirizo nti basobola okubatenga bamugoba. Ategeeza nti budde bonna press conference agenda giyita ategeeze agenda bakanyugira bitisaati byabwe bya yero
n'ebipapula byabwe bamuweereza ne woofiisi gye bamuwa era ategeeza nti pulezidenti byamusuubiza tafunanga fulufiga naye naye ng'ategeeza budde bonna fulufiga bamugoba ku mukolo ogwa pulezidenti ng'alookinga manifesto agamba bw'ati Museveni kubanga mpaana kuba ekintu kibu kyenkola kirabibwa okuva ku baminisita ne bamafiya mu gavumenti ya Museveni nina abalaba banneetoolodde abayitirivu nnyo abaagala okunzita era essaawa yonna ngenda kuyita conference nangira ekizibu ky'eggwanga Uganda nangenda ekizibu Museveni ky'alina gavumenti ya Museveni ejjudde bamafiya ejjudde abantu abeza Museveni yansuubiza ebintu byange tabimpanga naye mbadde simubanjanga kuvayo okulaga nti sinawewa ebintu naye ne baminisita bampalana nabalagwa n'ebintu minisita kyambadde bye yaweereza ku masimu gange Bebeku bampalana bakusasa bampalana basipapa bampalana bonna owulira ne babawa security nze banyima security baagala okunzita essaawa yonna ngenda kukwata kulangirira eggwanga lwaki nva mu NRM. aya basi ndowooza owulidde fulufiga naye ategeezezza bamutiisatiisa era esobodde okuba ate nga anokolayo minisita Amelia Kyambadde yamuweereza obubaka obumutiisatiisa era ng'asaba pulezidenti bamuwe obukuumi kuba nti ababbi babawa obukuumi nga basipapa n'agamba ate ye fulufiga akola emirimu egy'amaanyi lwaki tebamuwa obukuumi era ategeezezza budde bonna agenda kulangirira ekiddako abanuupu mutereeze ekisenge fulufiga ayinza okwolekera eyo bw'ategeezezza embeera bwesobodde okuba ate ng'etambula bwetyo ku mukulu oyo wabula omukugu bayita Bebekulu nga tukyamuliko abayimbi bangi basobodde okuba tebaviirayo ne bamutegeeza obutayagaliza kisobodde okuba ate nga kiteeka Bebekulu akadde kano mukaaba naye omukulu asookedde ddala wuuno sooka omuwulire gwe bammente Bebekulu alina okumanya nti enkokola ezo okitegeera bweziri ate zizeera zibeerawo okitegeera ate saagala atye nnyo olwokubanga Mayinja yatukubye tune okitegeera ffe nga ffe aba NRM tukimanyi nti Bebekulu yatukulira kugamba bayimbi aba NRM yasobola okwogera yatusooka mu NRM okitegeera bw'ayogera awulira naye bw'aba yawulidde olukokola nti lwamuyingidde oba nga yawulidde tune nti yamuyingidde naffe byebyo bye tuyitamu tegeera okuba nti nange nina oluyimba lwa NRM tegeera naye saabadde invited kuluyimba okitegeera president byabadde ali wali nga ava ku nomination yazze ku after party wali okulaba abayimbi be nze ne Big Eye tebatutadde ku gundi ezo aya basi Bebekulu era kigambo yesobodde okuba teyabaganye ba DJ Michael ne Big Eye balina bonna akayimba ka president wabula tebatuuse fulufiga naye yasobodde kuba ate ng'atuuka kusaasira babadde musanyu jerere babadde batudde ne president ne Bebekulu n'ayimba fulufiga teyalinyeeyo DJ Michael agamba atya ulira bwagamba kati labayo atera nze Bebekulu yagamba nti sijja kuyimbanga ku mikolo kwa ja NRM olwokuba namugambako mbu ave mu programs za politics tamusobola yampeereza message okitegeera njiina bulungi era nina press conference agenda kwogera ku bintu ebyo in few days nja kubayita mbabuulire kyengenda okusalawo naye nze si kikulu kunze nti nze nange nina responsibilities nga nabo kati olaba Bebekulu vayo nawe notandika okukayana okitegeera kitegeeza naffe bye tubadde tuyitamu bemanga nina oluyimba lwa NRM biga yina oluyimba lwa NRM naye Bebekulu yina oluyimba lwa NRM Ronald Mayinja n'atukuba oluyimba ate gwe n'ovaayo n'okayana okitegeera mbu ate bannange Ronald Mayinja tebalina mukulembeza okitegeera tuba tukisemba nyate tuba tulaga nti naawe olina okuba balanced Michael waba yakubya oluyimba lwaki ugamba ku mukolo nti bamuggyeko lwaki wajje okugonamboole wanzijako lwaki gwolabika ku mikolo gyokka ensonga lwaki full figure bwe bamuganye okuyingira ku mulyango lwaki Bebekulu kafala ni kusaasira temwavuddeyo ne mulaga unity ne mugamba nti full figure tebalina mugana ne tubeera omuntu omu ntegeera n'ogamba nti kati nze neewunyiza nnyo okulaba nti kusaasira oyimba oli musanyufu ku mukolo nga full figure taliiwo Bebekulu oyimba oli musanyufu ku mukolo nga full figure mwabadde aya basi full figure yazze ne kaadi ey'ekicupuliye ku NASA bamututte talinnya bijibye kuma muzeeyi yeyamutute bagamba full figure naniwe nga tukyagenda mu maaso ku nsonga zonna ez'abayimbi b'enaalemu ayaya omukulu Katolu bw'amategeeza nti Ronald Mayinja agenda kuba ate nga naye amuwa akalango amukolereyo akayimba niye byamwogeddeko bibino Katolu bwama n'okubeera musician nga sirina kkala ki ekisinga okunfunira naye nga bw'omanyi ffe ba musicians tuba n'ebizibu bingi lwakuba tetubyogera mu public yalina ebizibu bye ayagala ssente ayagala buli kintu kyonna n'asalawo n'agamba kati abampa ssente munyambe muzimpe bakubire obulango era nange namuwaddeyo
namuwaddeyo akayimba anyimbireyo akayimba nange nja musasula bwe naba nfunye kasente musasula yankwereyo kajinga akampanda katolubwama erubaga biki nange akankolere gama kati yafuuse yazzeeyo bagamba embuzi naddayo ku nkondo yayo yazzeeyo ku nkondo yayo yaba kati Mayinja kyaliko ali mu kunoonya ssente yazzemu musical businessman kati music yamutaddemu bya ssente ntalina muntu gwe yaliddeko mu bannayuganda lukwe ako kajanja bwe yali agenda okuwagira ebintu ani gwe yakubira essimu nti ngenda kuwagira Nuupu abantu mulekerawo akajanja ku bannammwe buli omu alina obulamu bwe wadde Mayinja muyimbi naye alina obulamu bwe ate alina eddembe eri okuwagira kyayagala bamuwagiddewa Mayinja y'omu ku bayimbi abatono ennyo mu ggwanga muno abannayuganda gwe batawagidde bulungi ate ng'akuba ennyimba nnungi Mayinja yali akozeeko show n'afuna abantu 50,000 nga si yakugatta abantu bonna yagikolawa ebbanga lyo ne bwe yafulumiza tuli ku bunkenke era abantu tebaalaba shoze kitegeeza bannayuganda abadde abeesibako aya basi Mayinja odo omukulu gwe bayita Katolobwama ne bwasobodde okuba ate ng'alambika ensonga ze kano tukawulire ffenna ono mukulu yagamba atya ku Mayinja ate muli mulambo gwisa kivulu you have to be credible asooka ayimbe nti tebyazzeewo biweddewo tanoonya ssente don't I cannot discuss a corpse. Mayinja is a corpse. Is a stinking kabbi bubba ssente kati era bakawe bwabba ssente lulina abawa era kajja kabuvengere era kabbe. Don't tell me that those idiots those are fools.